Ikati obugere bw'embuzi yagenda nawo mu America. Yali ya bulimbe ebyo. Wamma. Yali script naawe ya. Neba nange yiga yafana amagezi ge musajja. Yiga yali musajja. Wumula mirembe. Musimu nombadde mba creatives abetabu. Naye yiga yali wa. Senga yiga yali akyali gwe bandi badene senior presidential advisor on creatives. Niba bano ba Eddie Kenzo bali muzanya na Yiga basiye. Mukujje. Basiye akantu ke yakola. Siriyangako. Okakasa. Akeji. Akejja ko ngateka. Wala kodi je bangamba. Ngali kuba mu empisa. Kwado wenyoga kodi nambalo za Lawrence yaba yazingamba. Empisa etunga. Omusumba yenali. Tugende mu Cancer Institute. Tugende mu Cancer Institute mvayo ndya tudde. Yo bano wabiwundu ebimusiiwa yawona. Ezo zonna script. Nedda. Nego igale yali waddala. Yiga was real. Yiga yali waddala. Hey, he was a real shit. Yiga yali akasuke bina bannange. Mukama atusasire. Omwoyo gagulamuze kisa. Yali waddala. Was a real shit man. Tayina go yali alo. Salo nebera pano yako sane wo mtu agenda mu second service. Akira munga ali ku nabbi omukazi kati amunoonyako kinzembera manyi ova Uganda ng'oli munaku ogenda mu America obogenze kufuna ekikazi ekigagagagga kikubeesebese kati nabbi sisobola kwerabira eyo mboozi kati nabbi omukazi ekimweberekesa kwakiramu bagenda kufuna muki ali kati obuzibu nena akula musimwana muto bintu nga bino yayingira Hollywood yakafuna awadi yes. Chua sana na ndaba tutofori sana ngamba hii. Ali mkambo isane sigamu na tena kibada na mfezi kwende. Atambula na ndabeti. Baba mwayo. Wano ne mu industry y'abayimbi era nkakomyawo. Kwe tutandika okwogera ku bisiyaga. Waliwo amannya asatu agasooka okujjira. Kasirye nago gamanyi. Ngazene yekambala. Bosi jabogera. Asoka yekasoma. Nenge nalabe bannaye ebintu bya Didi bino bikutte enkandago nalabe ne Diamond yasuddewo akazindaalo yabadali mukuyi ebaddaze ku stage okuyimba omuwagizi namugamba oba yamuyise ba baby daddy was something like that echi provoking mami daddy mami Didi oba mami Didi bane nalabe ebifaananyi bya Nyamutole ennaku n'enkwata ne Eddie Kenzo bali mu group photo nengamba yikati bano Kenzo yayita yagala lema nze nga nali nkwagala nze nga nyimira mwaga gafana nyago boya abantu tebachayina buba nze okulana nokulaba ku musajja munnange obusungu bujirawo bwachi buva mpozi nga mukazi nali sikwagala andi mbuzo obusungu bavu manda byadde nga musajja ne yansinga ensunika bichi byakola nze ebya nnema ngale yankusinga ensunika nga nawe ino omukyala atenga minister mulamba nze Kenzo kye wakoze kyandaze nti Eddie Kenzo wali toyagala lema Natunde munenga abananga abasajja bonna bade mu kifaananyi lema yabakozesa era ngamanyi capacity basajja bonna ngamanyi entambula yaabwe ngamanyi capacity ya doctor ne presidential advisor babera bata lema lilake okubera ngo ebisajja byonna bijjaya nti bibyo byali bibyo basibo tuli kuki owunagana namuno gamba ekyo kyali kyange kati ve generation yaffe nga tetunnesiba ku bantu bawummudde tulina ki okitegeera Lema ne Kenzo wamba muri badembo kola kye mukola kati fe twagalo kiteeka mu bantu nga abali mu business abakyazanya tiba tekina ekitugasiza bali mu retirement ati tebatuganya bali tayalinga ne tebatuganya space bakyagizanya Rwansonga nkugambye generation eno yemu ku generation z'abantu abali mu media abatidde okuzimba brands ezaabo Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
Yellowwood Travel and Tours Limited ffe bulina okwesiga okukolera ku nsonga za tiketi ne visa ez'enjawulo ez'ensi yonna gy'oyagala ate nga tukolagana n'ennyonyi zonna. Oyagala hotelo w'otuukira oba okulambula ku Dubai? Jangu ku ofisi zaffe ku Loom Street, California Plaza, Level 3, Office number 8. Tukubire oba tufune ku WhatsApp. E Dubai tuli ku Jamal Building, 8A Street, Naif Deira, okumpi ne Mount Royal Hotel. Ofisi zaffe zatongozebwa International Air Transport Association, IATA. Website eri www.yellowwoodtravel.com. Ne bannange akira mu Amerika kugambye ate bangambye munabbi omukazi eri mu Amerika naye anyirira ali ku katugabanne okakasa kajegere nabirabaka anti buli agira gwamalirako wetutandikira nabbi omukazi atandika okujja mu mawulire nga bagamba bamukutte allegation esandika okujja nti yakkiriza bakutte tumuleke abamukutte bo baliwa kuba bawerako bali batya the question was banange nedda ate nedda ekyo kiba kisusse ne maama okubuuza gwe bakutte nti babakutte bali batya mwasinzira ku kitegeeza nabbi omukazi kyuma kya mudaaki kakati nawo batambuza agaboozi bimanyira dda interview agundi jajja okukola ki jali mu nekeizi eyankawalya omanyi ekyamazima obulamu buno omuntu ayise mulamu akyendooza kino tukiza eri bawala naffenna balire n'abalenzi okubeera careful nnyo gye tutambuliza obulamu bwaki bulamu bwaffe nti omuntu osobola okwawukana n'omuntu n'ogenda n'omuvinga on naye omuntu oyo n'asigala nga akya reflectingira mu bulamu ebbanga liki yonna tetwafuna ku post-mortem report ya pastor actually what they told us yafa kibumba yafa kibumba kyali kibumba kyali kibumba kyemwakkiriziganya nakyo oba kyemwawa public no kyali kibumba kye baatugamba naye ndowooza bano abakebeza amaaso abakebeza ab'omaaso bano abagamba nti wadde afudde kabenje naye wabaddeyo akantu bagamba backing dogs seldom bite kakati embwa eboggola tekola ki tebojja naye lwerumye erumira ddala so kakati ate nga jjukira nabbi omukazi yaliko omuniikini waki omuniikini wa musumba kyova nti amawulire g'okukwatibwa bwe gajja nga tebannafa ku mukwate basooka kulowooza ku babakutte baliwa bali seefu bali batya kubanga bali bawerako omwo bo bali batya babiri bokka munzijukiza akayimba nawulya mukaaga munzijukiza akayimba ka lutalo erabika yagwadda ikati obugere bw'embuzi yagenda nawo mu Amerika yali ya bulimba ebyo yali script naawe yawe ne banange yiga yafa n'amagezi ge musajja yiga yali musajja gumula mirembe munsi muno mbadde mba creatives ab'ettabu nayiga yali wa senga yiga yali akyali gwe bandi bade ne senior presidential advisor on creatives ne baba bano ba Eddie Kenzo bali muzannya na yiga basiyes mukujja basya akantu ke yakola siriyangako okakasa akejjako ng'ateka wala kodi gye baŋŋamba ng'alikubamu empisa wenjogera kodi zamaloza Lawrence yaba yaziŋŋamba empisa etunga kale gwe gyogere kitwale nti sula yakwogera ejjinga alikola ati alisunako akagundi simanyi abawandiisi b'ennyimba kati abatutawaanya abatwerijjirako mukimanyi kiyiga ali muwandiisi wa nnyimba okosa empisa eno etunga nga olwogira ojja jukira katulika bakatono kikyogezako ejji solo ya jito jimanyi wasumba nuko gikoze nabbi omukazi kajegere yotudye obadde okyalubiza emboozi y'ejji tuli ku creative anti nga yalaba nabbi omukazi soko tubulire munde kubulire ekya nabbi omukazi obufere buli mu basumba ekakala wano tebagambangako nti waliwo agenda okuba crusade simanyi na mukunyumiriza olimbwa bw'aba agenda kuba crusade mu kyalo asookayo mulema nasobaliza abalema ne babeera ku kyalo abalema nga basatu bw'aba najjanga kati
Desemba baba agwayo dda kati abalema mu gw'omunaana waliwo omuleme yasenga wali ne babapangisiriza kati omulemu oyo n'agula ebintu ku dduuka okufaako obufi nga tawuni yonna bamumaketinga ekitundu kyonna buli omu amumanya buli omu n'amumanya oba kasiru oba mulema nga mumulaba tayogera n'abeera waawo ku gurawundi okumala emyezi ng'esatu kaakati omusumba n'ajja n'avumula abantu nga 5 ku Luseedi nga balema bamanyiddwa ku kitundu bannaye omulema waawali yali atolooza teyazze katuti ne bamujjanjaba n'awona naye nga yali script ya musumba abasajja bateeka obuyiiya mu kufera wano nze nagamba omusumba alisibala tumutwale emulago gwenja ajja kundokola omusumba yenna tugende mu Cancer Institute tugende mu Cancer Institute nvaayo ndya tudde yo bano wabiwundu ebimusiiwa yawona ezo zonna script yabadde gundi babadde kapeeka ne munne nedda seeyo naawe weeno gundi kyamulibwa nawula ebiwundu bimusiiwa okufa wabyawona ne maama abasumba baffe by the way that unity ndowooza gye twetaaga mwalaba nakanyumira kaluwa akapasita Bujingo esisinkana ne Kayanja nga munyiivu bitya pasita Kayanja Smile yaliko ekyokumumma omukono bekwata anti gwali gwalwayo ogwo pasita Kayanja gwo gwali pasita Kayanja yali ayagala mubuuliza mu meeza jukira pasita Bujingo yatugamba yakula awulira baani bakayanja kati ojjukira oli mukadde we ne kati omukono yaguwulira atya n'ava eri n'akola ki n'adda sengero wamubuuliza omwana we yangambye akamukutte mu mukono agudde kisoboka there's no smoke without fire kati basinzira kwani eyagwa anti era n'ekibuuzo ani agwa ku bonna anti yagudde atya anti wewa waliwo okuggwa nga weevuunise naye era omu yagwa dda anti waliwo ekyo nakyo kibuuzo amaanyi anti oli gwe nedda mwawule okugwa ogudde otya because omuntu wajalaga anti waliwo okugwa okwa spiritual okwevuunika spiritual wano bananga omusumba w'omwoyo gwe tulina obaani tewali waliwo Bishop Kiganda naawe of course kulwa obulungi bw'omulimu bakongeza n'omusaala toyinza butamuoke naye weewalanga nnyo okuzizika mukamaawo tokikola omwana ajjako ani awakana tewali kiwedde tutambudira awo naye nga ye nabbi omukazi okwevuvunga akiramu nze kino kidda kati kuba nani yevuvungaani omusumba ayagala okundokola ajje tugende emulago bwe tufuluma mulago bwetuti ng'abikoze naye ate bane kino kankyogereko because as a believer tekiga Katonda gyali nnyo awonyanga bwe yawonyanga edda asumulanga bwe yasumulanga ki edda obuzibu buli bumu nti abasajja abo batuggyeko right okwekkiririzaamu batuggyeko access ocommunicatinga ne Katonda waffe nga batulaga nti bo biba Katonda mwe tulina oyita okusinkanaani Katonda so ekisinga obukulu manya Katonda wo ensonga lwaki abantu bakola ebikolobero ebyenjawulo tebakyalina ssuubi naye embeera wano olunaku ne lugaana naye nkola akantu ne kagaana okutambula conclusion yange ebeera mukama Katonda leero nkoze otya oba ontegeera bwe mmala okucommunicatinga naye ate nga sisyo nti agenda kumpa response then I'll move back ngende kati omusumba akujjako akiseeseyo ng'olina kugenda wa musumba omugamba akantu tekatambula agambe leeta ekimu eky'ekkumi twogere ne Katonda kaakati jjukira bwe bitakola ono omusumba yekiise wakati awo oba ontegeera akuleetera okulowooza nti atayogera bulungi ne Katonda n'ogenda ew'omusumba omulala kyova ojja kusanga nga triumph y'abalokole amakanisa batalaga matalage wakayanja kati ali wa Kiganda yali wa Kiganda kati ali wa gundi banoonya mediator banoonya Katonda Katonda obuki obulungi kyokanga ffenna twabwebwa amaanyi n'obuyinza okutuukirani okumutuukako kubanga ba advisor abanoonya president bajje n'ogundi Akiramu ng'ali ku nabbi omukazi kati amunoonyako kinze mbera manyi ova Uganda ng'oli munaku ogenda mu America oba ogenze okufuna ekikazi ekigagagagga kikubeesebese kati nabbi sisobola kwerabira eyo mboozi kati nabbi omukazi ekimweberekesa ku Akiramu
bagenda kufuna muki ali kati obuzibu nena akula musimwana muto neda si kyabuto wali n'okubeera eri nga naawe oli masikini nga n'abeeri tebakweta oba ogenda kufuna muki kubanga nini nabbi omukazi aleka akyabundabunda mu Amerika yazimba yamala n'afuna waasula bamusuza mu Amerika okubeera nga wafuna maama anyirira kibazi ne muganda we yagenda muganda wani Bena yibaida Bena tali yeka wanda andi Bena basiba bawe bamuta pozi bawe yali yani ono pa sebe yali wa chachi yo mu Lubiji Bena yali mu sirajo webombo ati wama ye webombo abizayo webombo omanyi bagamba iga yafa walala siraje yamubbako Bena ngachi Bena yali muyimbi wa bandi ya gundi yayiga revival mayiga namma mubaba bagamba mugamba gwo gomanyi yaliwa niko igale yali wadala Iga was real. Iga yali wadala. Hey, he was a real shit. Iga yali akasuke bina banange. Mukama atusasire. Omoyo gagula muze kisa. Yali wadala. He was a real shit man. Taina go yali alo. Nebera pano yako sane omuntu agenda mu second service. Omanyi wanya abantu waliwo abantu abafana batawanya baloosaloosa agirabe nga amaliriza service sisuubira nti gayina gwe yaloosa kubanga ebibe yabimala ku nsi n'atujjako engalo ba FBS eva ku mpewo owajjenga kanisa agisuula ebyo tabi yajjenga ali ate bannange omukyala yaddayo mukazi yazaala ali buto buto anatera okuzaala bambi ebale n'omwezi pasega gwe yafa aweze emyaka 3 obambi kama amusasire tulire baida wicho vola musumba wafu vola bisulo bibadde bitusula na tumwogerayo abange neno kwanza nalindo ndowooza abakola Memorial Pastor Yiga tugitambulize nnyo mu line ye I think Pastor Yiga ye muntu tusobola okukola olunaku olunyuvu nga tuli mu line ya Pastor Yiga because ali musajja wa art oyishyura ifato weerabidde musobola okukyaza ba minister abenjawulo minister ne mu session ya dakiika 3 ngayiga kikyali fate yerabidde tufuna entebe ya Pastor Yiga netugiteeka wali netuteeka we yaffe ne tujja we have fun nga bwe tukola kubitawaanya weba kanisa ngeganye ne tusonda we bubanga twagala kusonda bimwe bya TV ne tusonda oba ontegeera ne tukipigira because Yiga tugenda funa obuzibu okufuna omuntu alinganga Pastor Yiga ne be yali akola kyovola abantu n'abasumba bamu baamuleka babulwanako ne bamuleka and buli musumba yenna omuntu alina ability to communicate entertain and inform zenjukira ko lutalo lwali lwa Yiga oyo Bugingo yajja n'amuvuma yayogera ku bafere n'amukola ki n'amusaamu jukira Bugingo ndoza ku kituti yavanga kusanga 10 kati Yiganga ajja mumera ku moment saa 11 kati ngakawulidde akantu ndoza kali ku munnyu Yiga yali ku munnyu bwati ng'akola ki Maiza mugaba kabikoli gaboga akuwadde akuvumye najja abana basoka ne basinza n'akwata omuzindaalo Yiga yafuma Bugingo nga tamuvumye bwe muvumye kivume ekyo kimu omanyira ate yavumanga amabega kwaya bwe kola ki nakwaya bwe yimba tweyanziza n'akasukamu tolina linnyo gule erinyo tomanyira tweyanziza musajja mukulu oyina eddibu omanyira Yiga tweyanziza Yiga yali waddala bana naye nga gwaddamu amuvumye yikayaga kambo bwekati yeye amuddisa kayimba mukaseera akugundi Bugingo yita ne bakubeera mu bino ebintu by'okubuwanyisiganya nnyo ebigambo ate ne bakola nnyo buntu buwera ale senga beegwako mukadde kano ayi nimu abantu abamwe Katonda yabatwala lwa nsonga kyekisayimo jabamu balina kusooka kufa Katonda alina abantu beyagamba oyo saagala TikTok emusagewo Pastor Yiga najja yituli ali omulala bantu bwe bali abantu ekyabakwaza TikTok pozi wasa yiwali aina we yali alwana nowa CLC CLC owa Christian Life andi jukiro yali alina P5 najja arenga interpretation ze zakola za understanding ye si za reality praise God. This is not a P5. This is a university. But well and good. And ganeze kubendulu. Oliwa P5. This is a university. Ne abantu balaga bakyali omukyaki abo abo bajjanga ne bawo
ogundi obujulizi kibajiga kwa kyonge kwata abantu ku TV je bali kati badda wa ODI kuba beero okwo nakwanye bba wange nandekawo kati script gye bazize aha bane tubaniriza ku Sunday eno olwaleero showde tunatandika mwero kubanga tumutwegaseko n'olunaku olwaleero. Thank you so much for watching. Nana Habo Mouthwash bwati bwafana nagero berenga to mwefunira mu maduuka mwali mu drug shops mwali mu supermarkets mwali ojja kubanga ate omufuna bagamba gwali bwerwe gwanga osobola kubanga ate omutumya abantu ne berenga ate bamuleeta ate n'osobola kubanga ate ogenda maaso n'okutambuza obulamu ye Nana Habo Mouthwash. Banange aba Yellowwood Tours and Travel bagamba nti gwagala okutambulako ko mu December oyagala kugendako Dubai oyagala kutambulako ne family oyagala kugenda kulambula banafa ba Yellowwood webali kibagamba nti bajja kubanga ate bakuyambako okubanga bakuprocessingira ku visa osobola kubanga ogenda ebweru w'eggwanga naddala e Dubai. Dubai balina visa zezebika ebingi zebakola naye ngenda okugambako ey'emwezi ogumu gw'omulambuzi gy'osobola okubanga ate ofuna omusuubuzi n'ayagala onoonya emirimu tusobola okufuna visa ey'emyezi 3 then ayagala resident permit ey'emyaka 2 tusobola okubanga tugikufunira. Kale enamba yaabwe ey'essimu yeeyo gikubeko essaawa zino okusobola okubeera nga ate ebisingawo obitegeera. Bannange Dan Flavor ayina ekivvulu ng'ennaku zomwezi 11 guno omwezi guno gwennyini gwe tukola ki gwe tulimu agenda kubeera ku Pilipili Bar and Lounge. So bane mugende mbere nga muwagira Dan Flavor. Dan Flavor mu concert yesose it is his mini return concert. Bambi Pilipili eri awo opposite KIU Kansanga. Omanyi show nga zino tezeetaga abantu nga bangi. So Dan Flavor muguliyeko emmeza yitaga abantu nga 2 3 bina oba ontegeera 5 nekyo ngamba nti bayinzoloze 2 tuweze fika de wakingamba bwe nti omuyimbi yeetaagayo those moments waawulirira nti waloweko omuyimbi aludde okuyimba nakye bakutinati ne batwale ku kivulu kikyali ku cricket ovaawo najja n'ayimba abantu ne basanyuka tinatine yalinya ku stage ne yava ku stage ngobalaba they are completely different. To omuyimbi wamale banga ngatayimba wawuliranga people are not appreciating me enough oba ontegeera kakati mwe baddaye hadi ba Flavor mujira the good thing for situation ne kiri exaggerate kubatiisa mujje mu abawagizi ba Dan Flavor mu mulage nti bro okyasobolera ddala then amaanyi Flavor gajjaawo gagenda okuza mu ndongo gyagenda okola ki okola. So tubeere tumuwagire emitwalo 2 n'emitwalo 5 ne table enamba y'essimu weeri awo ku screen gy'osobola okubanga ate okubako okubanga ate bookinga table badde mbuuza nti girlfriend we Keisha Darren yamukyawa nina mujja mukyazaako bawe namukyaza weekend n'erinyo nalijjukira nga lya luzungu nnyo yali muzungu mwana wa wano n'erinnya lya luzungu nnyo nakwa kati abeera South Africa Keisha yani Keisha Darren ngambye obwavu obuli South Africa atunda sere ani Keisha atunda sere nedda bannange tulisa ngambo ate ekiri South Africa wenza waliwo yanyumiza omwana omu yagenda e South Africa omusajja n'amuteeka mu kutunda haba manyi haba atunda South Africa yoyo seranti bamunogawa ijali obukomansimba South Africa obusiru baayo nka buyonga bangi abatabuuka bangi kyobula sirimu yasinga obungi mu South Africa munsi yonna kyobamanyi ensi yonna kasitebanga yali ewulidde ku Uganda bagimanyi nti yabeeranga n'amayembe agaabuukanga mu bbanga ne gabwatuka kati gwe bw'ova eno gwe tewalaba ebifaananyi byagundi byabambidde era nga be bakozesa era kubeera South Africa yavaako n'obulwadde bwayiga yagenda eyo kale yagenda kufera ate yamutwala nga saabafere niye kyaki gye yazimba eri ekyayo yagizimba Gauteng zimba TV nena pasayiga ne bannange tetunanoonya ssente oloka kilipu ke baafunga pasayiga afuumuuka oluzungu ku TV ya South Africa layira ng'alina ne interpreter okakasa ng'afuumuuka oluzungu ndowooza awe natira ddala South Africa ziri mmondwa yiga atwala kirasi 6 ye n'agenda mu kirasi 1 master tali kiddira era awo we wasooka kwe kubika okwasooka okubika okwasokomawo e Kampala omwana babbayiga okumanya abaana babba sayimo kino ekifaananyi kye baafulumya ng'ali mu awo yali awummuddemu ng'agamba obwana bunzibye ng'anoonya waddira waliwo akabozi ke baali banyumya nti omuyimbi omu Munnayuganda yagenda e Congo okuyimba n'ayimba kati mu audience n'ebaayo omuntu eyamuyita n'amugaa muganda agese okojje
sina kyensobola kuwa nebyoyimbye mbyagadde nnyo nekyoba okola kwata kana akantu bw'otuuka e Kampala kubira oyo omuntu akamutwalire akw'emiliyoni 25 kitegeera omwana naye ng'ajja n'akantu ke ng'atuuka Kampala bwe yatuuka ng'akubaga Nyanzi gundi yapadde akantu n'aŋŋamba ojja kumpaamu ssente olwakatwalira oliraga wakajewa mama nnyabo buno obuntu tuba tubunoonya kakuwe na 26 nakwata miliyoni 26 n'azimuwa namugamba nze nkubuulire n'omala obunfunira buno nga bungi ngenda kukussa ssente ojja kutya ono engeri naye gye yali afunye ennamba yoli kye yakola ng'asinga ennyumba ye ng'afuna ssente ng'agenda ku akawunti azikaliza ng'afuna miliyoni ze nga 3 addayo e Congo agula obuntu abuleete bamuweeki ssente bwe yatuuka eri nga babumpangira bulungi oli gwe yasanga nga mugaba buno kati gwe buno bugagga ng'atikka buntu bw'avakko ng'akomawo era ng'addamu akuba Nyanzi ku luno bwe naleese buyitirivu ng'amanyi kiseeta agenda baavuganya naani nga Pulezidenti Museveni Nyanzi ng'amuyita bulungi jangu agenda otulaaka nga Nyanzi akwata kamukawa ku luno nga bakuwadde feeke kano kafu ku luno nga bonna bwe yaleese omunyanzi amugamba bufu kati oli yamuwa tteeke n'amanya bwe naakamuwa n'atwala ne bamuwa 26 ono alina kumukyamuukiriza amugambe yabunoonya dde obwedda bwabula addeyo akole ki kane bamanya ajja kukola kyonna ekisoboka okufuna ssente abatwalire bamuwe obuntu atuuke eno bamubikire nti bufu ennyumba yali egenze webanga teyagenda muyimbi munaweseguko nyumba yagenda ayino ngambye muna Uganda ate ennyumba nze mmanyi yoseguko ennyumba yagenda wanola sente eno sente yeyagalwa bannaye sooka mpe ku video Bebe Cool alina version gye yatuwadde omanyi ensonga za Didi mu ggwanga zibadde tuzikola ki tuziwulira producer Didi muchwa Puff Daddy oyo wakenzo Didi kati oyo mulala naye nga bannayuganda tubadde tunoonya engeri gyetusobola yali atya tubadde tunoonya engeri gyetusobola okuyugandanizinga the Didi conversation not until Big Size Bebe Cool yatuwadde ate Bebe Cool tumujjako hadith ku bintu nga bino yayingira Hollywood yakafuna awadi ebirungi ebiri Joana sana ndaba chukuri sema ugamba hii ali mukabo izane zigambo atenda kirabadda na muzezi wende atambula na tapeti baba mwayo mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Niba ne Bebe Cool ne Big Media oli ayina omuto gundi omumpi ngana nga mwagala nnyo Bebe Cool is insinuating nomination zino ezitaggwa zino ate ero bitunulamu ne weewuunya n'obutava mu Hollywood Red carpet ezafuuka red carpet yandibanga omukulu yagendako ewadde ne Bebe Cool ategeeza ki bannange ekigambo ekyo kyeyayogedde nze olumu ndikwatibwa ensonyi okudifendinga Bebe Cool kuba kati awo ŋŋambe wooti odifendinga oba wowulidde ki yagambye ye ng'asiise nnyo gwe bagamba tayogera ku bya Didi kasirye yeyo omukulu nate takyayogera ku byabayimbi nga bwayogera Didi ku byabayimbi wayo omukulu agamba bannaye nga Didi ayogerwako ensi eri mukwogera ku Didi ne bwe mwayogera ku Didi kasanye Bebe Cool amwogeddeko nyini mwamwesabira titaddamu kwogera ku industry yammwe Didi tali mu industry yaffe anti ate si bayimbi anti bw'anaayogera
nga mujjagamba nti waliwo abagendo nnyiiga bye twayogedde wano ne mu industry y'abayimbi era nkakomyawo kwe tutandika okwogera ku bisiyaga waliwo amannya 3 agasooka okujjira kasirye nago ogamanyi asooka ye kasoma ebifaananyi byabo mbiraba okitegeera olirako pulize mwoyo mweyayinza okuzikiriza jajja agamba kyawo bajjajja baganye sijamboga Nenga nalabe bannaye ebintu bya Didi bino bikutte enkandaggo nalabe ne Diamond yasuddewo akazindaalo yabadali yabadde ku stage okuyimba omuwagizi namugamba oba yamuyiseba baby daddy was something like that echi provoking mami daddy mami Didi oba baby Didi bwekityo Diamond yanyize nnyo Daddy gudi yagamba Diamond yagamba kupatira yarwako yaliyo kone yagambye ebyakolebwa what happened in Vegas remains where kubanga tebiteekeddwa kubanga bikola ki musobola obeera mugondi mu closed meeting yamwe ng'ebiriyo bikwata ku bisobola obba ebirungi oba ebibi ne musobola obba n'endagaano y'okutakola ki tontabala siri kutabaala butabyogera tolaba ebiseera ebisinga ne contracts ezimu basobola okuwa nani disclosure agreement nga yes bibaddewo naye nga toteekeddwa bikola ki ye kyagamba nti ebibeerayo ovukuti ekyo kiri very okay kuba ne spice takindumiza biki byanyumya ne Diamond ffe tusaakaanya ebyaffe kati bijja mu public oba ino kuba tewali kyaze mu public just lwakuba nti nno yali omu ku bagenya abaali bakola ki abaali bagenzeke kati baby oil ye basangayo wakira ye pate wali pate kirayika Didi azaala nnyo nga bana ina bantu wali na company ya baby oil ndowooza kati nga basiga oil pozwa simanyi wano binzi jukiza kali omukulembeze ke yatugambye akantu kaki lubricant naye pozitaaga naleko yali ku ye Helenis show ngali nono omwana yali nabadde ayino bwana ba Stia Rose mu video Helenis show future ya yani oyo banange obwana bwa Stia Rose French Montana bane dwali French Montana lili luddawa mu America iyo iramba Montana anti yagamba yagijja mu Uganda nazimbe eddwala eko ni yabasubiza ekibuga tale mukono batandise okusenda batanze okusenda kayitunsi gundi basaze basaya esende gobe yasoko kisuubiza nettaka bali mujjeko baligabira abalala kati ya Uganda eri atenge esende go wabo oba ne Uganda waliwo ekoni ngoli yajjajja siku nga waliwo na ulira ko mujjeno sale bamutegeeko ni omufu bamutega katumba amala bafaanagana kati ugamba kuloni kitegeeza ati bafaanaganamu yakivula weyajjano mu Uganda ye muligo yasooka okumitinga nga mutabani we naye akimanya amufaanana tayinza kunyiiga amufaanana separate by birth banaye nyindo bebe kantu bebe kulu bana yakola kantu nedda kati oyo ye bebe kulu waffe omanyi neno kali kulaba nze banyumiza emboozi y'okufera sale simanyi wa ntuufu esoboka baŋŋambe makindi awo bafana bamutegali kirosi kuba sale nti ng'onabba sale okola booti osooka n'ogendayo n'omuguza ekiki ekirowoozo idea kakati bamuguza an idea nti nekirabika bannamwandu b'abayimbi abaafa ate teteri namwandu wamuyimbi mulamu bannamwandu b'abayimbi aba baali basita anaddala bakadongo kamu bali bubi beetaaga kukolamu muki mulimu agula ki idea bayagala nnyo kadongo kamu omwana mbu ng'ajja emakindi bagala ne tugenda tunoonyina mwandu wa sebata abasajja ne bava emakindi awo nga bambadde gomesi ne weeke abasajja ne bava gomesi bano bapromote bagamba mu covid abasajja ne bava emakindi awo nga bambadde gomesi ne bagenda eggulu era salolo abalaba n'abawuubya batinanga nga bitalo mu covid tebisemberera abantu oyambala masiki natuna eri ku luggi songa batulanga batinga batyatunula mu maaso mu jeno legola bambi banakuwavu ababuuza baki batunudde wansi nti ennaku kati gwe jeno labayo omwami yafa temuyina sente bintu batali olina kuba munakuwavu so emboozi y'okufera jeno emakindya banga abasajja babba ku jeno
Jeno bamubye kimala bannange. Ekoni ng'omutwe mubi. Bwe bafulumya meeting ne bavuga Jeno. Oyo si Ekoni. Bwe yadda n'abagamba ono si Ekoni. Ekoni yennyini abadde Ekoni n'ayimuka n'agamba ye ekituufu naye nze manager we. Kale ndowooza olaba obufere wajje buva. Naye ekibuga eyo gwe babba tasiizinga fire Tatya Ross abamubba ate era ddamu n'aba Is a risky taker. Abagagga bwe batwe babeera. olaba kubulira ekintu kimu ekintu kye bayita Roman Circus bw'omala okisomako osobola okutegeera position ya sale gy'akola ki gy'ava ebiseera ebisinga abantu baba oyagala bakumira mu Roman Circus tofaayo ku ki kyotaddemu entertainment as long as oba keepinga entertained ne batatunula mu bintu birala So teri copyright. Teri copyright. ngani agibawa mudyekoledde kale Bebe Cool. Bana tubadde ku Bebe Cool ye. ati bye twagala okubuzaabuza Omanyi- genda mu maaso Season eno gye tulimu. sura Season eno gye tulimu yakwekubagiza. Naddala ku ludda lwa muganda wange Bidandi Sali. Moses Bidandi Sali. Bebe Cool edda yabeeranga ne no bwawadi bwe yeetegekeranga. By people. Bagenda ne mu konti. bawangula omusanga bawangula Daily Monitor Sasa milioni 5. Diamond ya bajiropa bagiropa abayi people ne bagiwangula mbu yakuba akafaanani nkatuning omukulu yesenera Anti Bebe Cool alinawe yatuuka nga alina monopoly kweza award nga naye akadongo kamu agitwala. omusango Nganti oyo yayimbira gundi kabulengane. Era alina atenga naye Yawangula. za mwezi Otwali ekansa. Ayi people. Twali ku Serena. ye sembe wangula ye kansanga bujanga zidda ku Serena Tawangulanga. Nga anti yaziddukamu. Yanyiiga Walukagga ye yavaako obuzibu. Balwa na mpozi. Olutalo lwali lwakubeera nga Walukagga. Awangudde ekya Male Artist of the Year. Kati nga Bebe Cool ate ye Best Artist of the Year. Kati ebiseera ebyo Bebe Cool Walukagga Lusala Bebe Cool ate n'atwala ekya Best Artist of the Year. Artist of the Year. Yebogolako oba agenze. Ebiseera ebyo bayinawo kano ke yakola ne Rema. Season Siko. Ate Bebe Cool yali awangula bwa award obwo. Kati bambi nze nalindabyeko ku mugagga eyayavuwala. Omanyi tewaliwo kizibu nga kubanga wali mugagga n'oyavuwala at least beera mwavu osigaleyo mu bwavu bwo. Kakati Bebe Cool ye yali omugagga n'ayavuwala. Bebe Cool nga ina sente kwavuwala atya. Nedda nkikwese. Bebe Cool onoonya n'awadi mwe bamutaddemu nomination. Ate kakati bana abaana andi kakati bwebwe obuzibu golowooza kyekimuluma kyekimukubisa amangota awadi Bamunominate nze mu high school awards. andi ne bamuteeka ne Kasebo. size bateeka mu bantambi rising star Rising Star bateeka Ntambi ne Shalom mu group erimu Buserini. bakwata Frank Ntambi ne Shalom ne babateekamu nga mulimu Sebo Queen Serini mulimu Tengetenge mulimu so mufuze Ntambi avuganya ne Tengetenge na avuganya ne Tengetenge ne Kaserini kano Kaserini ne This Boy Sebo. Okitegera kati bambi bye biruma Bebe Cool. kati ekyatabula Ntambi bakalonda yennaku 3 nengo obululu This Boy Sebo nze nalina mu kategole 2 nayina eya media influencer ndowooza ne YouTuber Ng'oli mugundi ya ne chicken. eyafeemu yali aba media erimu ba Henry ne baani ndowooza eyo oba Kasuku yali agikulembedde eyali fair naye waliwo eno eyalimu ono omwana ono yowa Mada oyo yani oyo erinnya yesiri omuwala oyo ye Shira Price nga Shira ali mu mutwalo gumu amuddirira ali mu 1,000 olunaku oluddako ennamba yeba yawa ne ngamba oyagala okugula obululu nga yebagamba nga $3 siswa zigenda mu Dubai kati ng'olwedde oli bazimuggyako dda ne bazisaba ggwe. amubuuza nena mati yali yawa ndowooza bali mukiyinza okuba ndowooza bali balaba award ne bakontaktinga Kati bambi nedda bwe kityo bwe kyali
nedda buno buzannyo bwaliwo kuva dda gundi yennyini yabitegeka yani oyo gaayo oyo era yabyekolere balina ebinamba bibiri eyo Rwanda biriwa kati yasindika message kati tekamu ebisatu awunze enku olinye kavu n'ekyuka kati wobaga oli excited kandi kasomala okunominatinga kuba nomination tebagigula omala okunominate kimenyewo muganda wange nomination yasse bamuyitani gayo wa high school ne nomination high school muleke waliwo eziribe za gundi Pulse nomination eri abazigula awadi we baba waliwo abazigula tolabe n'ebimu ku bya ale mnanga to simanyi pazi high school all time webituka waliwo agundi category genzijukira abaana balonda ne balonda kwanza yakampa award 2 naye wala akategori genzukira mu mwaka ogungwe sijja kugamba abaana balonda ne balonda ne bakuba omuntu waabwe magini tugenda okukinga ngoli yayisiza era okuvoola omuntu na yesonyiwa awaadizo lwakuba aiza yakampa yampa eya producer 2021 nampa eya male presenter last year oba ontegera however nako kyo kye nalindabyeko kwakyo lwe banpe ya producer abaana abaali ba pushing because awards zonna mu nsi yonna world over mwino teekamu ne mulunda oba ontegera so naye ekibi kiri kimu nti wakati nga abali abasinza okulonda because wejiba gibadde misinde kalali n'obaako gw'osindikamu ekyokubiri ekitta awards kachinzo kwa ekintu kya bebe kulu kyali kikyama oba ontegeera naye awards zirimu people's choice but even zibanga reality TV shows nti tuyinza batwagala kunoonya talent but ne fun tuyino gikola kitunuulira omuntu omumu wadde award 5 oba okitegeera nti oba okitta saidi zaki kyova ojja kumalizanga owadde kasiri awards zonna ozimuwadde bagizi bakasi nabo barabanga kati awards zikyali mu competition nga nabo bawithdrawinga kyova twatukanga mu Palm Awards ezo mula tuyinza otubeera ekizibu okuddamu okufuna awards ezalinga Palm Awards nanti zagenda zononese ne Palm Awards zaali z'amaanyi era nebyayona na Palm Award yali organization awards ezasembayo nga bakuwakoledi obokka wansi nga bakuba akama batwadde tusaba ogiddemu ogituwe oba ontegera kasomola okuba wali ekifaananyi mu competition nga kutandikira ku categories Pearl of Africa Music Awards Ugandan artists because ebityanga bakuba category of best male artist nga buli omu ajja awulidde oba okitegeera they tried their best ekitali ku awards ennaku zino Saimo tulina ya award kati eziriko ezire gundi eziri high people music awards bannaye tusobola kubanga tuva ku high school tumuogeddeko nga tumuogerako ate tuleete high school tubanga abakubooli tuleete ono zonna award zina problems zaazo kati high people zo za November tujja kuzogerako neza weekend category zatandise okufuluma zonna zina problems zaazo however balancing is very important kubanga atera buli mpaka ezitali mu competition zituka time nezifa kituufu kyovanga twasigaza bebe ku list omwaka agugwako amanyi wadde munvuvunze ekyobutogera ku bebe wadde munvuvunze ekyobugala kitulina mu ggwanga bakiyita bebe ku list ekyobutogera ku bebe ku list esinga people music nazo zaatomera bebe ku list egambwako naye yatomera abagaba moto ennyumba banange ya hapana oliyose n'okyogera yatugamba zino ze zisembyeyo no 222 ze gwe mulundi gwange ogusembyeyo kuba wa award nga sibawereddeko bintu ngenda kubazimbira yali alobinga Gonde State ndowooza neno zitali kyaga cheka national housing tiyamuwa space mawadi mutamanyi mu Uganda wano oleta idea n'ogitwalayo nti njala akukola artist village ne bakuwa ettaka nobagamba nti buli mwaka mu mpa obukadde 5 nzimbe ennyumba emu kakati ye n'abala nti 10 years nja kuba maze okuzimba ekyalo nga olaba mirembe oba okitegeera kati naye ng'akimenya agenda kukola estate naye nga waggulu waayo asigala yagikola ki so I think that is a good idea n'abayimbi be yali ayagala okuzimbira nga bobaagala kupangisa emakindi yayita bawanise nnyo amadaala bakabako bobaagala bupangisa
Kabaka muzi yazimba sebo. Ennyumba Jeff yagimugobamu project yali. Nedda sebo. Ebusabala. Jeff ayina ennyumba, maguni ayina ennyumba Ayina ennyumba Kabako. Awo na wabeera kabalaza betava ne mutabani wa waka. Nyumba ya bisenge bibiri erimu negundi. Nekiyigo munda. Ne Bambi ali no lyose noyogera ku gundi ku Kabako. Namulabye jo yabadde agenze ku rehearsals. Manyi oyo mukazi yabba mubbi yali wa muzungu namudu jazira. Kale bikwataganya wali. Anti kali gose kaji. Okula akulanya omusajja. Nedda sula. Ate yamujjawo. Ani kale ekibuuzo. Kituufu kyoyogedde oyina info waakyo. Thank you. Kikwatagana wane. Sai mwe mvuguba. Anti kadumanyo nti oba oli omuzungu eyafa yaleka aguze kana kapoloti. Nga simanyi ga Kabako. Banze Kabako mulabanga nyongeza ya shiba. Ayimbirawa. Kabaka ayina Kabaka ayina tenyazo Kabako kalenda yakuba bagita atya? Mpako ndeku. Ekifo ky'egundi bakirate ekyo. Ere bya ku lusozi. Yakubira Kabako yo. Pitise wa mitanda. Buloba akuche buloba. Forest Park. Askari before Forest Park jogize bulaga. Yakuba bulaga yali agisse. Kabako. Yabantu yabajjawo. Basoma basombe. Kabako is a seasoned artist. Okuyingira zali mmeka kakaga. Mutwalo. Bajja. Is a seasoned artist yakuba abantu kakaga awo. Kawera. Kawera. Nze mwa divert nzedda. Bebe Kulu yagambye akantu. Amanyi Bebe Kulu Bebe Kulu. Kazo no bambi ali lubuto. Ate obwani. Owa Kabako. Katula buli ali kwogera Bebe Kulu. Kalatoga mukazi wono kakati. Oba Bebe Kulu yakusasudde tuleme kurespondinga ku kintu kye. Omanye ebintu bya Bebe Kulu ne Kenzo byakubye omulabbe ebintu ebyo. Ebintu bya Bebe Kulu ne Kenzo yadde avuga ekyokumubira ennyimba. Nekikuba ku mulabba bapapa. Nonno nga kye kikuzikiza katambi katamale mirundi junior. Tebereza omuyimbi abaddewo for over 20 years. Ya sibo kitwe kyabadde. Kenzo manyi mugezi. Kenzo amanyi ekikuba, amanyi ekikoleza amanyi neki. Kati amanyi nekizikiza. Yatandise bino ebintu ebyambu Eddie Kenzo yabbe ennyimba ze. Bobby Wine. Bobby Wine yabbe ennyimba ze. Bombi no bakuba omuntu omu. Ng'akimanyi bulungi. Ndeje tekigenda kubuka kubanga ne gravity ebyo no kumuvirako butafuna abantu biki kyatandika bwatyo. Kati amalo okukyogera ngalaba abantu batandise okubanga bamusonga mugundi. Kubanga abantu batandise comparing ennyimba ngabala. Ne baga sense ne nonsense. Wadde. Kati Kenzo ndije bagambye MP bajira MP4 MBPS. Ebyo bya kisiru. Let us compare sense and nonsense. Nedda nga tunagenda mu luyimba. Waliwo kye tugenda producer kikyakola. Bwogenda uya touch mweri. Touch ki nga luyimba ki? Nedda wakutte luyimba kino olukompeyalinga na luliwa. Ya nimba ne promise. Goziwulira zezimu. Hello, let me renew my promise to you. I promise. Owulidde when flowinga. Kati awo Kenzo webuzi. Kenzo ebyo nabyo gedda bimanyi. Tebigina gye bigenda kola, kibigenda kumwogezaako. Yensonga lwaki yatuteze ebifaananyi bya Nyamutolo ne Rema. Diversion yeyo super. Era bakubye ebifaananyi Rema teyapostinze, Nyamutolo teyapostinze. Kenzo yeke yabyeteereddeyo. Ate nakati wetujjidde ku mpewo. Ngera ayongeddeyo ebirala atukaka. Twerabire biri ebyokubba ennyimba tibambako ennyimba. Kenzo yabaki yakoze ne interview n'agamba nze nali mu Firebase nze nali mwategeera nga nze atanywa njaga. Abasigadde bonanga bakubwa. Mugenda okuyimba bonanga banyooka. Ninga nze nzekka nze ndi smart nga nze njaga nje ebintu biri class. Okitegeere kati yoyo Kenzo ebintu bino abikola ng'akimanyi. Nzera yadde manya agenda kwogera akalala nti gundi Bobby Wine yatwala mukazi we. Aliwina Rema. Ate kati awo bakonjedde. Yadde manyawo wadda. Kenzo ayogedde ebintu. Naye emboozi y'okumujja ku nnyonyi gye tubulayo. Bamukima batya? Ey'okumusika ku nnyonyi aga nti oyo tagenda. Mu biseera bya Yanimba. Bamujja ku nnyonyi. Oba yali tayambadde bulungi. Teyalina masannyalaze. Ani bagamba katutwale yakayimba Yanimba. Nga tulina abalala balina ennyimba. Neyo naabikola. Nze njukirako twali awo tukuzanya mu Comedy Files awo. Nkola ne Dr. T. Kakati nga baagala kugula tickets nnya. Eya Sebakijje, yali Sebakijje, Mariachi, bagule eya Dr. T. Lweza bagule n'eya Omara. Ndizali twagala kusuka tiketi nga meka. Nya.
naye kati nga tukola tamala emirundi ne Dr. T ne bakwata Dr. T bamutwala mu kagundu osobola okukola wekka era Dr. T nasooka najja n'akola share yasooka n'abakuba nadde ey'okubiri magaana okuseka yakwata ekitabo kye bali nga Saimo si Kanyonyi siddamu kola nzeka ahwala ne gene Dubai nekola kinesikira so naye kenzo bamugoba ku nyonyi si ekisoose abakulu olumu batukane baweyinga bagamba nti ne bapema enti kituufu oluyimba lw'ababiri yanimba yali ajampinze ku Mick Wine kati diu nejjanga wano balina oluyimba Fabese gena gyeraga abayina twala Mick Wine ne bagamba nedda kenzo asigale backup artist asigale kati era emboozi gye tubulayo yokko okutuba abenga ava amalirizo olugendo yakaba atya emboozi ya Justin Nantume era ne Justin Nantume sebata yamujja ku nnyonyi ngate yali yayimba dda abasajja muzaleke yali naba before byadda nga yayimbya na sebataawo diru nejja ne bagamba backup artist asigale onadde ebbali ye emboozi y'ennyonyi eruma kati ekiyinza okuba bino ebigeneratinga nnyonyi nagirabye wano ng'ozamba akaaba liri paza gimugobyeko ennyonyi eruma abantu bange ennyonyi kati kiina obbanga byonna byetukomyawo byonna banga lunatuka ku kinyusi olutalo lwa Bebekulu ne Kenzo ajja kyogera kuba kati Eddie Kenzo takyali olutalo lwa Bebekulu ne Bobi Wine si lwa nnyonyi kati byo lwambaga tuyakola embaga ono teyakola tusooke tudde mu byamazima Bebekulu yakola embaga ya DC wano Kampala Road myaka 2 emabega temwaji ababagata n'okubagatta okakasa yakola embaga ya DC nammwe etya omukazi wa DC tabera oba tabanga yafumbirwako dda simanyi naye nga by then URSB teyaliwo era nga balina kubagatirawo ku mapeera waggulu awo ne bwogenda wa DC era si mwingenda wa URSB ne muwandiise ati kati URSB teyaliwo emyaka 25 emabega giba mingi yaliwo DC yaliwo nenga cheka yali teyina offices ngaze tulina nga bakusanga kukubona nti kati oyagala kugattibwa nani awo era kasofu na cameraman ne kamera zo zaaliwo fana njo kyaliwo neze embaga ne mu America bazikola kubakadde mukazi waba mukulumu ne ku mwana omuto mwana omutani gotwala mu bya DC kapale kakapere yani kapale yagenda wa DC yagenda wa DC muzungu akutwala mu kanisa kati bwo lutalo lutufu lwava simene senyonyi yagenda wa DC senyonyi atwali mu covid nalabako nagira baka abantu batono ayire sebe yali yambaga yaddala sebe Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako, bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obbafuna ku ssimu 0705 479 oba 0753 319 ne ku ssimu ya WhatsApp +973 362 388 59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. kakati olutalo lwava ku gundi lwava kukubeera nga Bobi Wine kuva dda nga asinga ki ekibatwala mu mbaga za DC muti okuspendinga muba temwagala low budget Bebekulu Bobi Wine asingidde Bebekulu ne bannange nzo ntamiza bannange Bebekulu Bobi Wine okuva ewatu atandise tuli mu sawa namba nze ekibuuzo kye bampadde Bebekulu kati kiki ekyaleetedde Bebekulu
kiki ekyaletedde Bebe Cool yabadde akolayo kantu kabadde relevant kati ye Museveni lwaki teyakakoze ku Museveni munne yatuwadde akagirisi simanya ndibulikanti ye yabadde akola kati ye munne yafulumiza kaliwa ne munne atubuulire bwe bakola ogumu ati bonna bakiika embuga so kulambulule bulungi omanyi olumu ojja kwogera ebigambo bikwetera ebizibu ate bizibu ki ebigenda okundeetera ne munne atuweeyo hadithi kubanga kati siraba lwaki okivuga okiza eri oli yakusinga akusinza akusingidde ebbanga ddene neera n'osigala ku lutalo kati Bebe Cool ajja tuuka aveeyo kati Bebe Cool nze simanyi nebuuziza ensonga lwaki Bebe Cool atudde wansi ne BK Media ne batuula ku kaduuka babadde kaduuka no babyogeredde akanti kaduuka bafunye akaduuka batuddeawo buno obutebe bw'okuguuni hitmaker yatudde ku buno omanyi buno obutebe ko balabira TV z'oku maduuka ogwo we yabadde oba yabadde kuziwena kekisi nedda naawe yabadde kaduuka buno obuduuka obubeera n'enjeyo ku mulyango tusobola twalayo kuba omutwe gwa gwa Bukenya Media gwekana keke yaziwe ebisiraani bye balina ayina saati yagi eyegundi eyo n'Ababukenya Media mu TikTok abagende wasale ne saati ye ne George yabaddemu n'ekikofiira ekiriko silent majority ekiriko silent majority byabeera mu 24/7 kainemu saati ye yamukisa yerabika yamukisa yaka ye meeting abagagga omanyi oyinayo ko olugoye olumeeting abagagga eddogo ly'amasaati lyakoma ku bbalamu waliwo ebijo byoyambala tebigenda kugattako anti byakoma omanyi kyekitegeeza okufuluma ng'olinga nga ataanaabi anti okwambala t-shirt bagikulabyemu omwezi mulamba lowooza tewanaabye eggulo ninga ate balamu yayinanga ezo esaati nga nyingi ekisaati kya Museveni ekyeru era lwakijjemu yakyusa n'agenda ku birthday ensi yagudde eddalo yayingidde omwaka omupya naye kakati ate enjeru kale kuba abantu bamanya esaliridde wano naye kati ekyo ekya bbulaaka ekya BK banaamanya bati BK mumuleke musajja wange saati kyamukisa n'ekikoofiira bantu banaamanya nalabye ebifaananyi bya Nyamutole ennaku n'enkwata ne Eddie Kenzo bali mu group photo neŋŋamba yi kati bano Kenzo yali tayagala Leema nze nga nali nkwagala nze nga nyimira mwaga gafaananyi ago boya abantu tebakyalina bbuba nze okulaba n'okulaba ku musajja munnange obusungu bujjirawo bwaki mpozi nga mukazi nali sikwagala obusungu bava mandabira nga musajja ono yansinga ensunika biki byakola nze ebyannema yakusinga ensunika nga nawe olina omukyala ate nga minisita mulamba kale minisita naye nedda waliwo eri tekyannumye bannange saazo nga sebo wava mu relationship n'ofuna minisita naye sebo ekyokufuna minisita is not something kyetujja bragging about kwa buli muntu afuna minisita ekyabwa minisita wano waliwo betumanyi nga bamaanyi nga baagala balugafulo tegedde ate nga baagalira mu nkukutu bankukutu tamujjaayo kati ekyokufuna minisita no something that you can nga sina minisita ne minisita mutono okuye nga ne minisita ogedde ku linnya ly'omuntu otegera kati wojja kuddawo bragging simanyi minisita ekyo minisita bya bulijjo abaana bazitula ate kati tuweddemu n'amaanyi edda ababeranga baberanga bannamirembe abo namirembe bitamazire kati nawo abaana bali kubali mukwano muzukulu ali ku muzukulu kwata lyengendo mbaladamu lyengendo sibwa ninga omwana naye akimanyi omuntu gwaliko sula kakati mukulu mu ggwanga kakati tosobola sanitizinga na kintu kya bwa minisita twogere wamma ku nsonga y'ebifaananyi nze Kenzo kye wakoze kyandaze nti Eddie Kenzo wali toyagala Leema yali amwagala tewalaba obufaananyi bwe beekubyanga nga bali bombi kyokka Kenzo n'asimayiringa ng'akote n'amuza bw'ati mu ngalo bw'ati bannange aga Katonda baali basinkana nedda waliwo ensonga ey'amakulu waliwo gy'olaba mu butufu natundemu ne ngamba bannange abasajja bonna badde mu kifaananyi Leema
ng'amanyi bali kapasite basajja bonna ng'amanyi entambula yaabwe ng'amanyi kapasite ya doctor ne presidential advisor babeera bata Lema alilake okubeera nga ebisajja byonna bijjaya nti bibyo byali bibyo Basibo tuli kuki owunagana namu nogamba ekyo kyali kyange tatera kyabadde asinga ku minisita kyokka minisita ye bambi ng'ayimiridde bwati yeekunize amanyi like nga ye tasobola kugamba ali awo ne simplicity Kenzo yadde ne famire ye ne famire dokita wammeera kubera wekiraba labamu Lema waali amuza ye dokita banange sanyi yabadda wali otukoze eki olabira ddala ebintu sajja bajoga nindoza omulala Kenzo kye yafuuka sajja yali BET award winner Kenzo aresi yatandise okwambala amakanzu nga gasiibamu kati abeerawo nga sengati yadde museera nalibadde ngamba waba amusaze ettayiri kati asiba mu makanzu meeru waba emirembe azisibira mu ddala zabeeramu nesaati enjeru kati obateeka kirabika mukazi ndeseba omukazi akufukira akabasa nagavamu ebipalepale byobadde nga muyambale abakazi tubanyongera ayise etteeka kyewaleeta etteeka aliwo basajja bonna abali ewaka all men in this house should wear kanzus gwe n'atagikuwa n'agiteeka wali n'ajambaza abasajja bonna naye nga abasajja bonna bakola ki mu nnyumba eyange ate muyinza obeera mbameke oyinza osanga nga olimu igwe n'omwana w'oku geeti nga nomwana w'oku geeti asiba mukanzu ba uniform abakazi omukazi abeera asobola anti yaba afuga amaka babadde wani owange babadde awo mu kizimba awo mu Kampala awo bajaguliza amazaalibwa ani yategese yabadde mukati kakati yategese anti kakati omwana oyo muzaŋŋanda abagasse bonna omwana wa Kenzo oyo omukulu oba yabadde abaze kusuuza ono gundi musuuza wakati wobitunulamu era n'olaba ng'olabira ddala nga buli omu yabadde alina kyaggusa ani yadde aggusa kuki nze kyasinza okunyumira mu bifaananyi ebyo kwe kulaba nga bonna basanyufu naye nga kati bano bonna baali beekozesa kakati Kenzo yatugamba mu abataaliwo manyi kati fe abakadde twaliwo yatugamba nti Lema egyolaze nti abo bamafiya obijjukira amebye bigamba abo bamafiya bakuse era mu myaka etono nnyo within 4 to 5 years ojja kakasa nti abo bamafiya ate n'amana atugamba nti yo kumulaba n'omunna byabafuzi yenna aba mubazaako kasente kale amakasiri omanyi bana emuleke kati tuogereko ku birala bannaye ekisooka tuwuliziganye ekisooka afaananyi tewakalabanga bano tewali awo sensi yadde kulya buli sente basebo oza copyright enevaayo ejavaayo bannaye omukazi gwe bamu wamma kasirye mu branding olaba Bebe Cool ne Bob Wine tulina assumed beef eri wakati w'abantu abaki kituzayo ne ka video kali ketukoze eki ketulabye nti mu byonna bye bakola bafuukula nga tebakwata ku beef eyo and mu time ya branding kibakola ki kinawe kibakolera Remo ayine bwattera okujja ku stage n'awaanaamuza buli waawaanaamuza creating a impression nti je nava baali tebabisobola baali banafu oba ntegeera oleta ota ekitanda ku stage oba ojjukira ne ku concert ye Rema yajja n'ayimba nga byayimba bya bulijjo but the highlight of ali mu kisenge Namulondo ali mu ddiira aw'abaana caayi it was super naye bannange yavagana n'okuvayo okwetondera kabaka gundi okwetondera Kamalabyonna Charles Peter Mayiga yali omugenyi omukulu ku kisenge kakati natamwetondera oleta ota ekitanda sula leka okwekola ebintu by'omu kisenge sokole lekayo ebyo byonna bibuildingibwa ku ndowooza nti Rema gye yagenda alumya Kenzo ontegedde bulungi bannayuganda si lwakuba nti kibaagala nebbo kyekibakola kyekibanyumira kati for the family kirungi but artwise tebalina peesa lye baasudde kuba in art tulina ebituufu byetukola ki byetumanyi tulina ebisigala njukira we dani ne kwefulwa nga basinkana ne alien ku press conference ya Jaluna bebuuza baba muli ne bagamba nti kati mweso inagamba ko alien katate tunaalyawa oba nkitegere there are some things we do for this business tunogamba nti kasitanze enkwata abana ne mbatwalayo kasita twogera tukatuleke ensi erabe ekyo kasi kutanga nganga aliwe pesa lye baasudde mu butamanya mu kwagala kale otusigira ku kifaananyi ekirala amanyi kasita bonna baali taalingadda omanyi business eno yafuuka fani
Katulemeddwa discussing abaana abali mu generation yaffe abakola ennyimba tuli ku bantu abali tayalinga. Rema yatugamba kasitaafu n'obufumbo kye yajja anoonya. Rema kati ayimbira amuza. Okitegeera. Kenzo bwe yagenda ku Arule naye n'akola ki? N'ali tayalinga. Kati industry erimu abaana abalina music. Okitegeera. N'olwokuba generation yaffe eri lezi tezimbe era esigala eno n'olowooza bali kubanga baakola amannya bakyaliko views. Ne kati mwe mugenda kuzimba mutya singa bakeera ne bagwa mu nnyanja bonna ne bafa. Kati olwaleero tibasobola okukola ekifaananyi nga tekirina makulu nnyo ge kikola naye ne tukisuuzi ng'okifuula front line ne tugikola ki ne tutidiscuss ng'okitegeera naye nga generation yaffe erimu abaana abalina music byo ne tubikola ki ne tubireka kati ffe tulowooza nti industry tugisanze yazimba neffe tugenda yonka ku ekyo kye yazimba kati ate ffe tuleme tukwongerawo mukululo okitegeera kubanga olwaleero olina kikyo sensi lwaki twandibadde tudiscussinga ebifaananyi bya Rema ne Kenzo nga music mwali at least abana bagezezaako fulumya lwaki bano baatuuka betuliko kati ate naffe industry nga tukyayagala ogiryamu nga tukyayagala ogikoleramu kati tuganya ate okugatta kubakola ki kubaffe abakola ki abajja obuzi okitegeera kati awo olaba nga balance eyo ebuze kiba tekyakola ki kiba tekyakola sensi lwaki kiba kirijjukirwa nti endongo yakoma ku mulembe gwaffe okubeera ey'amaanyi okitegeera olwaleero ojja kusanga abali mawulire n'abali ku kamera balina ego zaabwe abayimbi balina ego zaabwe neffe tetwebuuza abantu bamalako batya ne Jose Chameleone ne Bebekulu ne Bobi Wine ne baba brandinga nga ba generational leaders mu biseera ebyo abannamawulire abaatuula mu kakiiko ne bakkiriziganya ku kuzimba n'okusindika Good Life baatuula batya ne bakkiriziganya nti tugisindike kati olwaleero nti naffe tukyasobola obbeerawo ne tulya kuki ne tulya ku content wa Good Life ne bakenzo ligimu gye bakola ki gye bagiramu okitegeera kati fe generation yaffe nga tetunneesiba ku bantu bawummudde tulina ki okitegeera Rema ne Kenzo wamba muli baddembe okukola kye mukola kati fe twagala okiteeka mu bantu ng'abali mu business abakyazannya tiba tekirina ekitugasiza bali mu retirement ati tebatuganya bali tayalinga ne tebatuganya space lwansonga nkugambye generation eno yemu ku generation z'abantu abali mu media abatidde okuzimba brands ezaabo okitegeera naye tulina ebintu bye twekwasa byonna si bipya bye twekwasa bali bye beekwasanga ku Jose Chameleone ku Bobi Wine ne Bebeko ne babazimba ne bakola ki ne babeerawo bye twekwasa abaddakaawo bebeekwasanga ku Chameleone ku ba Good Life ba Kenzo baani bokitegeera balutalo n'olaba nti eriyo abafiira ku lutalo ne bakakasa nti balutalo bakola ki babeerawo lwansonga bizinesi eno eri mu kukola ki eri mu kweryako kati ffe tulwana nnyo okuddayo wali lwansonga tutya okuzimba nti ffe tuyingidde mu mulembe oguliko views ti olina kwogera kwaliko views naye ate tocontributinga kwatalina views akole ki akole okitegeera byonna bye tuyinza okwekwasa nti musobola omuzimba n'akola bw'ati abayimbi abakakole fujjo mu Uganda mu generation yaffe oyinza obutabalayo n'omu ku bayimbi abakoze fujjo eri addala mu generation yaffe oyinza obutakola ki obutabala ne kaakati ffe tugenda kuzimba ddi bwe tuba nga tutuuse n'okunonooza abali mu retirement batuuke beekubyeyo n'ebifaananyi just bijje tunoonye stories bule nga tulina zizimbira ku ebyo kyobola nabo babeerayo ne batayimba nga bakimanyi nti tiizokke kubanga eno teri kikola ki teri kiriyo kitegeera so kati abo tubaleke bakole ebyabo babeeyambudde oba bakoze eki kakati ebifaananyi byo byogerako ki tewali tujja kutwogera ku bayimbi nja kwogera ku bayimba abali mu retirement nti abayimba oli TikTok ye bagitutte bagibaniza bambe shiba yakikoze anti ayagala twogere ku bapya TikTok ye bagibaniza ekyo kyogereko nakyo bagiziza ya Arien jimba densubira nti gyogenda okwogerako bagiziza babiga anwe lwakwandidooza ku nsonga y'akasirye problem laba bayimbi abo ba Chameleone bonna baabikola naye wali baddeko n'omuntu gw'odiiringa naye ng'olina wootamutegeerera naye nga at least olina w'omukola ki w'omutegeerera artist of this generation completely kati gyo nasanze Dax Vibes sayimo waliwo yayita manager Dax Vibes n'ankulako essimu nampa oluyimba like after 2 days nankubira essimu nga oluyimba Dax Vibes lwakava kumpewo bweruti angamba ndi wano ku TV yange ninza okuba oluyimba lwa Dax Vibes tolukuba awulira bubi wali wakamala kukola ki kineze naturally abayimbi si mikwano gyange but when you come to me we talk era I'll come to you when I need you kati wakati awo nga sikwetaaga naye nga tonneetaaga tusobola n'okweyisingaze
kubanga that's what I understood. Omuyimbi waba akwetaaga tasula kubulwa. Kati nange wenkwetaaga nja kukunoonya but I limit ebbanga lyenkwetaaga. Oba ontegeera. Naye era bwe yazze nasemubongako then ye najja nangamba ayimo because bye twayogedde. Ne tugenda okumaliriza nga n'olimba lwayogerako ne digital omuwanga. Oba ontegeera. Nenkuya digital nga naye wali nenkuya digital mubuuza olimba gundi walufuna continent asirikola kino. Zerina. Oba okitegeera. Naye kati kuzzayo ku kiri nti omuyimbi yabeeranga abayimbi ba Eagles abola abayimba ebitobero bya CBS obimanyi muki? Amidst their challenges ezaza nyanze naye nga ejja CBS bagikola ki? Bagikolanga. Ono mu Uganda wali omuyimbi nga media house ayagala emugatteko nga itajigattako naye nga yo omubuuza ogigasseeko ki? Leave on the personalities. Saimo mubuuke ng'omuntu kubanga onayagala okukolera Saimo ate bone sheddako ino gikola ki? But have you built rapport? Tuvo jasanga abayimbi abamu nga bakyali bamanyi ku media houses because they have contributed to those media. Kati awo omuntu ne talks about you as ejja okukola ki? There are one artist yomu nga ne TV mutamanyi gye ekola ki? Katwega TV sacrificing ye kuteekemu nga ne gweteeka because this is business kati. Bakuteekamu okube. Kenzo award namwanga gatambudde tewali asasuddwako musaala gwe. Iyambye ye ku buildinga empire ye. Kakati abakugattako build rapport. Atenge rapport etandika na management kubanga aliyo omuyimbi asokutandika okuyimba nga yetayagala kugenda mu bantu. Yagala kuyimba buyimba. Nze paka nkati siraba ko kuyimba bayita Zulitamu. Yali eyo bambi ne music we mukola ki? Mukomereke pardon. Oba sege ne music we mukola ki? Yayinza kwa yagala kuyimba music we agende mu bantu maybe afune streams. Oba ontegera kakati gwe kibeera kikyamu okuduma okugenda eri omuntu nga tonnategera bigendererwa bye nga ki? Nga ye. So the new generation have they come to the media. A media soro kumanya ekigendererwa kyabe kiki? Oba yo media ebuukire. Mayinze newala nnyo mu kitono nnyo kyenkola mu ndongo newala nnyo buukira kyovola banti zoli oluyimba lw'essirizannya newaluba lwa kabi why siluyinaako mukono newala nnyo okubeera mu bantu ba twakusindika naye nga wansanga Queens we kati nze mwene endongo nina oluyimba lumu lwempuliranga nduyinaako mukono baluyita oliwa ani oluyimba olwa Kalo Nantongo na wa Kalo countdown nga nobody has given her the countdown. Oba ontegeera because now it was a good song. Bikama naye abatera opickinga ne kubana nebera naki. Oba ontegeera. Kati singa konzo okubuukira. Manya genze London. N'okumona akomawo. So kakati bali bamumye nno. Kasi ayagala industry okukola ki? Okula. Mwemba muri mu rapport n'abayimbi. Nabo balina okumakinga sure nti company boy ba stakeholders bakola ki? Bakutegeera. Oba ontegeera. Then muzimbe mugende. Bannaye mbadde wano nenkirowoozako Mickey Wine yava mu retirement najja n'asuula Gravity n'addayo nkuba tumalirize bumalirize ateri kubalimba kakati nedda Mickey Wine yava mu retirement najja n'asuula Gravity n'addayo nga yabadde n'ekivulu Masaka Mickey Wine yakoze ekivulu ng'akirangidde essaawa 2 kyaliyo mukazi we yazadde balongo nedde kivulu yakirangire ennaku essaawa Mickey Wine nayi kama andi yakikyusa olunaku Kenzo kati tochikola yakisuusa olunaku tochikola yaliwa kumalira fulo kandi kuba yatonnya buli omu alaba ekivulu era enkuba bwe yatonnya ngene bwe yagala otonnya ku kivulu kya Shiba tumanyi twagala kukola ne bannange Shiba Jeff wamukola ki andi tugikolina lwakutano musiriwaza abantu oyo Jeff yabikola kati alina wagikwatidde mu kizinga yaggwanga abantu laga abantu enkuba bannaye okimanyi nti eringa yaggwanga mujje kasirye Shiba pereza obukadde 2 obanjite ennemeredde italaga fire ebegenda okusituka awo ate kati eri ku cricket over wennyini ogenda teka ku venue oyo Cindy nze na kasabba wa Cindy yakomawo ekyo kasa kyagaana najja baloge gundi concert ya Shiba kali yenkuba yagireeta ekyo bane tusiibula netwala stage etambule bwetu
ate munna bitu kyalina yatisile kikangasa kimala tugeninga tubageya oyagala kwani ani gota nageya kamilioni sinawa kumulika kamili muleke ragadi yabagobyeyo yabagobye abantu ku show ya Shiba mwagala gero apa itabagoye ku ya Shiba ya bibi kuyiye kati ye ya January yakomadde okola kosa myaka 2 na yakomawo manyi kati ani muntu kyayinza okuddawo nagambo abayimbi bedda bakomyawo myaka omayine daze kati kanchipeka munga temunampa na submission yammwe ensonga lwaki twava ku bayimbi ne tudda mu bantu bannaffe kalingera ku example ekintu ekyadde ku live ya Junior mwakirabye milioni 2 that is an indication that now artists you're no longer trend kubanga twajjanga nze nina abantu bemmanyi pazo manyi kati nze kyenakola kiri ekintu kimu saafuuka wakabi sifunanga sente naye sikyali munaku nga bwe nakola ki sikyali fala nga bwe nakola ki kuva we nava we nali nenzira we nadda bonna abanyiriza wansi awo nayambukayo n'omuntu ogwo abalala bonna ndaba lwaki when somebody comes back to me welcoming twatandika nga tunoonya akantu ng'omuntu omugamba njagala kuwa interview nga gamba genda kukola mu sente oba ontegeera era ne basigaza sente zaabwe wona omuyimbi omu yafuna omuntu n'amubuuza interviews n'akola series ku channel ne bigaana okukola ki okutambula we've built a community that follows us here era ndoza mwabere byagudde wa Junior everyone was willing okulaba ki ekigenda okukola ki ate saazi n'abayimbi be beetaaga kati okutaaginga mu maanyi gaani ga Junior babeko kibagusa kakati kyekyo ekintu ky'abayimbi bo okulowooza nti buli kimu kirina okubeera monetized paka bbanga liki n'otafa ku biki ebitambulirako Shiba ngaalabye enkuba so ekintu kya Ragadi kikola naye bakijja mu mutima mubi bamanyira abamawulire bayo mutwala emeka 5 n'obutawera however nti singa kireetebwa mu mutima omulungi ate abamawulire basobola okubayamba okukikola ki nti Shiba leero alina ekivulu kye bannanga bamawulire mujje mukole interviews bikoze bitya tuyambe nga tupromotinga live ya Shiba basasulayo kaki kasente naye goga abamawulire mbagobyeyo kituufu naye nayo ku live yo tewajja bba yakola ki exactly nika kati fatade tugenda ninga Ragadi yakomadde okuyimba Ragadi is a legendary balira is a legendary ebya legend yetaaga nyimba mpya bayire nga tuvudde mu byaki Ragadi status ye weri ne gundi ye weri naye Ragadi ngamba Ragadi kyalina okwejja mu n'abayimbi abalala ate tetugenda kibanyonnyola nnyo kiremerako okitegeera abayimbi balina okutegeera namba zino wayi bayinza ozifunira mu sente kubanga basobola n'obuzibu obuliwo bademonizinga music yaze ku streaming shows zize ku streaming ebintu byonna bitambulira mu direction ki eyo ne temubimanyi ate temwagala bisasulira bikola ki bibayamba kate nga content yateereddwayo obwere temwagala mukola ki mukozesa okitegeera TV webe esigala erwana kufuna bongera kugirabanga bangi emonetizing gwe ngamba otya nti wofunye abayina obusobozi obukulabanga bangi ate gwe oyagala kujjawo bakulaba kitegeeza oyina kyotamanyi okyalinda kasiwukira jjagguleko teepu oba olinga abalanga abakyalinda obote andi kati olaba kasiri obuzibu bwa Ragadi buli bumu eyaleesa idea sina buzibu obote firi kebe Ragadi abo bateba Ragadi alinda obote firi balinda obote firi kati this is a generation ogundi ndi kakati singa yakyogedde yabadde omu kwaba abaliko essaawa zino ne wataba baliko ekyo kyandibadde kitiisa nnyo kyeyayogedde kiraga akyayagala ogibeeramu era akyayagala ogifunamu ate Nobati yakoze agiyigewe kati ensonga yagundi ene erimu eggumba ekizibu si kya generation ekizibu kyakulowooza nti be balina obba n'akabega buli kaseera ensonga ya buli omu kumanya nfuniramu wa bwenkola naye akola ki afuniramu wa balanga bazanyi ba drama wedda ng'omusajja mugera ne bakunganya obukadde 2 najjanga agabira emitwalo 2 ku bantu badde ewaka n'obuuza nti abantu bojje ewaka okumala wiiki namba bagenda kulyawa oba ntegeera bulungi time egenda kutuka nga abayimbi ate batalina otusasula ssente okujja ku gundi zaffe kubanga n'abantu balina kibagamba nsi kubanga osobola okugamba waliwo kuba industry ina kubeera two ways nze osobola okunenya abayimbi n'onenya n'abali mu ki n'abali mu media okitegeera abaana abo we babeeredde ababi nti buli kimu baagala kubanga be balya wawulira story ya Ian okoledde omusajja ennyimba ebbanga lyonna wootuuse ng'olina okufunamu ate ye n'akola kinaagaana olwaleero bandibadde n'ensonyi ku skills kyeyagatta ku ndongo n'enfa gye yafuddemu nakiki abadde n'ebyamutwala mu depression okitegeera kati
akali waliwo generation egyotuuka n'ogamba obeneeragawa okitegeera nole bano bagadi bamuvinge ono baleme kubanga abasajja balinga balimisa enkumbi tractor nezijja naga katulimise tractor nebayo abalemera ku nkumbi kati abayanguwa ne baadaputinga tractor ne batandika olimisa zi tractor ne bagaggawala nnyo nga b'enkumbi bakibaavu kati tetukaana nnyo na muyimbi aganye kuadaputinga tugende n'abo abakoze eki abaadaputiza okitegeera artist waadaputinga najja eno gwe bugenda okukola naye abasigadde muleke nga ye agoba numbers TV egenda ne basayimo ku BBS n'emutwale yagenze n'agamba mbusimanyi asobola okusazaamu ekivulu ky'omuntu singa aba atadde ku ki mbwera abantu bamuleke abeere n'olunaku lwe nga ye bamucelebratinge n'ekintu ky'olunaku ekyo tikyasoboka abayimbi nakyo njagala mukitegeere wabula kye tulina okugira nti ffe twongeremu kyekyo kiki kye tudeebereye ku bayimbi ne tubagamba nti abayimbi ng'ovudde mu kuyimba obuyimbi kiki kye mugasseeko oba ntegeera nti essaawa zino gavumenti yeekoze ogwayo ogusooka batuwadde cities mu bifo ebikola ki current tusobola okuba ne first show entebe when Entebbe becomes a city osobola okukola show esooka ng'eri luddawa Entebbe kyawandiikibwa abantu b'e Masaka goza tabasobola show ya mitwalo 25 get the best equipment get the best artist batwalewa era we positioningire mu Masaka oba ntegeera bulungi nti lwakuba ffe twamanyiira nti buli kintu kirina kubeera wa Kampala abanayirira bwe batusinga oli waagenda mu state eno oli ng'agenda mu state ekola ki naye mmwe mulebedde awo nti essaawa zino wabanga Catherine Kusaasira alisaze wagende ku Serena Spice all the time obadde ojja Kampala lwojja kwata show gitwale embalala kubanga fena joking tubadde nga tubyogera nti abasajja be balina ki sente nze actions za my life show gye nagikola mbalala twali ne muhanji oyo bali balina kye bayita sente kakati kwata sente zo genda okole kyewandikoze Kampala kitwale embalala first of all bagenda kukirespectinga bagambe nti atulabyewo n'atuwa ffe tusooke ebyo ffe tulina okubitandika kati naye muli mukayanira nnaku bakayanira nnaku obubuga akabuga kekamu mukayanira ennaku kitegeeza ekibakayaniza ennaku bunafu nabagambye twalina King Saha Kamiri nga King Saha mupya Kamiri abadde bonna baakola lwasonga endongo yakola ki yaliwo twalina Grace Nakimera Good Life bonna baakola endongo yakola bonna baakola kubanga endongo yakabira ku TV bambi yali marketing bambi aina n'oluyimba olupya baluyita Mulindwa Neka kati mwene ndongo ya mwete kyakola sense eri bantu nate mwagala bakole ki amazima gali ti creativity ekoze eki efudde promotion efudde abantu balina ebintu ne babitulidde bikola ki bili kati mugenda okujja mbantu nga tebakola ki deliveries mukola ku stage n'ovuyize eno n'ovuyize eri mwabivuyanga luli Kabiri bwe yatulimbira ngati yaguze motoka yabukadde 7 olwalere gendo tuke Kampala nga bana bategedde beidi wagiguze n'omusolo gwe bakutemye nze kyamazima kati bibyo industry kyuse mwe mukyali wali ekyamazima tukkirize point ya Seimo chovola abayimbi tutandika okulicognizingako ku regions endala nti nazo tusobola omuntu akwata ekivulu ekimala okumukubira kati essaawa zino ekivulu kyakuba gravity Kampala naye ng'atalinako ku region gye yagenda n'ategeka n'afuna kati olwedde wano omaze okwekuba eggulire ebbi paka mu kyalo naye singa yali atandikidde eri kyandibadde kyekimuga we kyali Kampala bali mu kunnonda nga ntandikira ekaliro Example ya Edikezo Festival teyagitambuza ng'agijja eri n'alyoka agituusa ne bano bakikwatanga kikwata nti erina kubaawa kirika kati abayimbi abakolera mu Serena bo babagamba nti stage erina kuba bali mu banga abali ku crusade teri ali creative wadde akati kandike wakati abayimbi kutandika okumanya how do we empower abantu mu bibuga ebiki ebirala awo tujja otandikira okufiringa contribution yaffe mu society nti yandibadde ki city ziteereddwa buli waleeta city kitegeeza lwo offices amanye zituuka mu bitundu eki efaanagane okimanyi nti ssaawa zino paka nakati jinja maira 5 okuva e Kampala shote emitwalo ebiri tennatuukayo oyo no kati senga no twamulonda yandibadde meeyo wa leero yafuna obululu obakakaaga Daniel Chayune kaziwe omuntu ayagala akabumbe